Ng'eggwanga likyagenda mu maaso n'okutawanyizibwa omujjuzo n'akalippagano k'ebidduka ku nguudo, ekitongole ky'ebyenguudo ekya Uganda National Roads Authority kiyite UNRA kivuddeyo okwebuuza ku bakugu mu kuzimba enguudo wamu n'abateekerateekera ekibuga ku ngeri ki pulojekiti yaabwe eya Kampala Outer Beltway gy'enaatambulizibwamu. Pulojekiti eno erimu okuzimba enguudo ez'enjawulo eziyita mu bbanga n'endala ezeetooloola Kampala ziyite Northern oba Southern Bypass ezinaayunga ekibuga Kampala ku bitundu ebigyetoolodde nga Gaba, Mukono, Jinja, Kirawakiso n'endala nnyingi. Mu pulojekiti emu mulimu n'okuddaabiriza enguudo ku kigo ky'abajulizi e Namugongo okusobola okuyunga ebiggwa ng'eky'Abakatuliki, eky'Abaprotestanti n'eky'Abasiraamu. Okusinziira kwakulira ebyentegeka mu pulojekiti eno Patrick Muleme, kino kigendereddwamu okutumbula ebyobulambuzi e Namugongo nga kikendeeza ku kalippagano k'ebidduka okusobozesa abalambuzi okutuuka ku bifo ebitunuuliddwa. Namugongo engeri gy'eri kati kizibu nnyo abantu ojjakiseesinga. Ate bwe tubeera n'ekizibu ky'ogyakiseesinga ku lwa traffic congestion, kiba kitukosa ne batuwarisi abava mu nsi endala ez'ebweru. Babeera nga nabo si kyangu okusalawo nti katugende Namugongo ku lwa traffic jam. Kati kyetwagala okukola okupulaninga Namugongo eno nga tulinkinga shrines esatu nga bwe ziri, tulabe nti road network gye tukola omuntu ayinza okugendayo nga takoseddwa nga jam temutawanyiza, ate nabwatuukayo atambula bulungi nga alina nice walkways nga tatya nti oba boda egenda kunkoona oba emmotoka egenda kunkoona. Kati kyetugezaako okupulaninga kwegamba ekitundu kibeere ku international standards. Pulojekiti za UNRA nnyingi zizze zigwa butaka olwa kampuni eziba ziweebeddwa kontrakiti okukola gadibengalye. Wano mubaka wa Nakawa Michael Kabaziguruka wategeereza nti bwakuyisa ekiteeso mu Paalamenti etteekewo akakiiko akanaakolera wamu ne UNRA okulaba nga pulojekiti eno ensimbi ezigiteereddwamu tezifa ttogge. Pulaani tuba nazo nnungi ku lupapula, naye okuzissa mu nkola ne kujja kulema. Nja kwanjula ekiteeso nti tuteekewo akakiiko akanaakola nabo mu implementation. Si kakiiko akanaalinda balemwe kalyoke kababuuze lwaki mwalemwa. Ate ye Engineer Ian Cheyune, omukungu mu kuzimba enguudo, asabye kampuni ezinaaweebwa kontrakita okuzimba enguudo mu pulojekiti eno okuba n'omutima gw'eggwanga baleme okukumpanya ssente ezinaaba zibaweereddwa. Ekibadde kigaana ebintu bino okutambula mubadde mwoyo gwa ggwanga ng'omuntu yayagala kusooka kufunamu bw'aba tafunyeemu waakiri pulojekiti obutatambula. Ekyo nno kibi era kibadde kizza ebintu byaffe bingi emabega. Kakati ekyo kitegeeza nti anaakola ku pulojekiti eno ateekwa okumanya nti si ye ng'omu, si amaka ge, naye pulojekiti egenda okuyamba abantu baffe bonna mu Uganda. Omutendera pulojekiti ya Kampala Outer Beltway kwe guli gwe gwakunoonyereza ku ngeri ki gy'enaabeera ennungamu ng'era gavumenti ya Uganda yataddemu obuwumbi 6 bulamba. Enteekateeka eno esuubirwa okuggibwako engalo mu Desemba 2017 olw'okuzimba kutandike mu butongole ku ntandikwa ya 2018. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukera, amalindirire. This is Kingdom TV.